Ebadde TV ugimbaniriza akadde kano. Nina kusaba mbi osubscribing atosigale nga ogoberera Ebadde TV kitwanisa updates ezina value tukola okunoonyereza okwesigika Ebadde TV ugi. Nina kusaba mbi osubscribing nengera okutegeeza nti ku lunaku olwa Ebadde akwalifamu enansa nti musubwa aromatic egina kuba ebasalako ng'eperforminga live. Egina kuba eperforminga live ku lunaku olwa Ebadde abantu b'ennansana temusubwa aromatic egina kuba ebasalako akwalifamu ennansana. Nina kusaba mbi osubscribing n'okusaba okusigala nga wagira aromatic entertainment. Ensonga eziriwo za birthday ya Ahmed Lubowa jiko olunaku lwa leero lunaku Ahmed Lubowa yazaalibwa birthday era nga enteekateeka zigenda mu maaso ez'okumukolera party eri maha kugambe kikambwe nnyo wali eri bitundu bya side za Salama Road side z'emukono awo balina ekifo kibapangisizza ekifo kino kibaamu ebyokusanyukira kifo kya kusanyukiramu era nga bakipangisiza basobole okukola party ya Ahmed Lubowa ku mazaalibwa ge birthday party kugambe kikambwe nnyo kikambwe kigenda kuba kya tabu nnyo nga bamukolera birthday party. Aromatic team yonna yeegassiwamu okulabika nga bamukolera party enkambwe ku mazaalibwa ge leero naye lunaku lwa mazaalibwa ge leero birthday ye Ahmed Lubowa era nga tiimu ya Aromatic yonna ba friends nampija dana batanzi kugamba timu yonna mulimira straight bona begasse wamu okulabika nga bamukolera party eri enkambwe era nga begasse mu ne company emu eno etimba gibayita Tenzo Events bagita Tenzo Events bano basokoleka nga batimba kugamba basokoleka nga bakolira Ahmed Lubowa birthday party eri ensufu bane egenda kuba ya tabu nnyo kugamba okutimba kwawedde dda bakyagenda maaso n'okutegeka wali bitundu bya wali side za wali mukono balina ekifo kibapangisiza Tendo Gardens bakita Tendo Gardens ekifo ekyo bakita Tendo Gardens wali side za wali mukono era nga bagenda okusinzira okweka nga bakolera Lubowa Ahmed party eri enkambwe ku mazaalibwa ge lunaku olw'olwaliro jjukira nengera okutegeeza nti ku lunaku olwa Ebadde eyinza okubeerawo olunaku olw'enkya era nga Aromatic egenda kuba ebasalako ng'eperforminga live nga mubalaba maaso ku maaso n'olwensonga temusubwa olunaku olw'enkya tugenda kuva mu mazaalibwa ate oluvannyuma tujje tubafa bakule Aromatic egenda kuva mu mazaalibwa ate oluvannyuma ejje ebafa bakule akwalifamu ennansana temuyina kusubwa amazaalibwa gali mu giya amazaalibwa birthday party kyetukola birthday party etuwuba n'olwensonga temusubwa olunaku olw'enkya ku Ebadde birthday party olwonaaba okuggwa negwa bwenabwedwalo bwe lunamala okuggwa bweti awo ate Aromatic ebasaleko olifamu ennansana abantu b'ennansana muwagale ebiwanga kubanga Aromatic gina kubizanya live ojja kuba mulaba maaso ku maaso Lubowa nga mulaba maaso ku maaso lunava ku mazaalibwa ge bamutegekedde kugambe bani abasajja bamutegekedde ekifo bakita Tendo Gardens kusandiza wali emukono 20 events bebakoze eki bebegasse wamu kulabika nga batimba bateekateeka ekifo kino wagenda okubita birthday party ya Ahmed Lubowa kigenda kuba kyatabu nnyo wali mu bitundu by'emukono tiimu yonna egenda kuba esalakaawo amazaalibwa gakwajje birthday party ekwajje bana ekigenda okubeera eyo simayina kumanya kubanga abasajja bamutegekedde ne sekutegekera yenna alina kwegamba kigenda kuba kyatabu nnyo kigenda kuba kya mutono kigenda kuba kya kabinye nga omanya Aromatic ye ebyawe bityo bibeera tebibeera fuwa biba kwalaali biba mulo kugamba biba clear n'ensonga ndozo olengera okutegeka ekifo bakitegese mu ntegeka eri ey'ekikungu tiimu yonna egenda kubeeraawo bana agenda okuva mu mazaalibwa kyokka nga ate enkeera Idi onampulirira kugamba bo Idi bagenda kuza za mirundi ebiri jukira ku olifamu ennansana bategese akali amaggwa mu luwumbu lwa Ebadde bagise akali amaggwa mu luwumbu lwa Ebadde awo ku olifamu ennansana kugamba bagenda kuva mu mazaalibwa
amasalanga bagakubye ate bagende ne mu luwombo lwa Idi kwegamba simanyi waje binagwera naye nga amazaalibwa munnange mazaalibwa essaawa bali mu kutegeka essaawa zino amazaalibwa ga Lubowa Ahmed wali ku Tendo Gardens side zawali mukono munnange kigenda kuba kya tabu nnyo era nga bambi batimbye mu ntimba ennungi okutwaliza bafunye kampuni bafunye oba egundi kampuni ejoso okutimba obulungi wajiso okuyita group ejokutimba obulungi kampuni ziri esitimba ku mazaalibwa g'abantu ne batimba bambi ku mazaalibwa go bambi naawe n'olusitima n'ogamba nti bambi batimbye era timu egenda kuba esalakawo bonna bagenda kuba basalakawo munnaye basobola bambi nga bakuza amazaalibwa ga musajja mukulu ono bosi wa Aromatic Ahmed Lubowa gaveeyo mu nteekateeka eri ennambulukufu emwesa ekitiibwa nga bosi wa Aromatic Entertainment Ahmed Lubowa bali mu bitundu by'emukono ebimu ku bifaananyi ng'egibatimbyemu ekifo wagenda okubeera pati ya Ahmed Lubowa kigenda kuba kya tabu nnyo kigenda kuba kinyuvu nnyo kigenda kuba kya mutawaana nnyo wali mu bitundu by'emukono bannange simanyi na kumanya kigenda okuba ekyo ekijjuloma kugenda kuba ekijjuloma keke essanyu lyekaleka ligenda okubeerayo amazaalibwa ga Ahmed Lubowa gakutte wansi ne waggulu tiimu yonna yeesowoddeyo tiimu yonna yeesowodde okulabika nga bamutuusako amazaalibwa nga boss owa Aromatic era nga bonna beegasse wamu okulabika nga bamutuusako amazaalibwa era nga bonna bagenda kubaayo ku mazaalibwa ge Florence Nampijja agenda kubaayo Diana Batansi agenda kubaayo Mulimira Swite agenda kubaayo kugamba tiimu yonna okutwaliza mu buli goma nti muzannyi wa Aromatic agenda kubaayo ate olunaaveeyo boolekera ebitundu by'ennansana ku lunaku oba ididde awo ku Orifam ennansana bagenda kuba baperforminga live ng'obalaba maaso ku maaso n'ensonga tolina kusubwa bambi tolina kusubwa ku lunaku lwa ididde olunaava amazaalibwa nga gawedde kubaga amazaalibwa galina okuggwa leero teekwa galina okuggwa leero oba kati okutegeka kuwedde kati kisigadde bagenye kujja kutandika kulya byakulya kuba muziki kugamba amazaalibwa nga wogamanyi munnaye kusanyuka kugenda okudda kati essaawa eno wali mu bitundu by'emukono ku Tendo Gardens wakagenda okubeera amazaalibwa ga Ahmed Lubowa ate onaava amazaalibwa kugamba ate Idi balumbe ku Orifam ennansana Idi tenaba kukofamingi bwoba inaabeera wenki kugamba simanyi neyinza okubeera wenkya naye nga Aromatic yejja kuba basalakawo ku Orifam ennansana Fali TV yogi subscribe bambi n'okusaba video gimpere like mweraba